GTV for unity and development. ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أما تينا مجفو والنات ربا قتين دبنا الله تبارك وتعالى. Tumebaza Allah nate omukisa guno gwatuwadde okubanga tukyasobola okwogererako maaso gammwe. Katumebaza Allah olw'obuwangazi bwakyatuwadde okuva mu darasa yaffe eri eyaggwa mpaka mu darusu yaffe ey'olwaleero. Nsaba Allah ow'ekitiibwa okusomesa kwange kuno kwe mbasomesa, nammwe betusomesa oba nammwe abayiga oba nammwe abatulaba, nsaba Allah ow'ekitiibwa akkirize akadde kammwe kemuwaayo ne mugamba katulinde Ibrahim Musa abeeko ate nekyatuyigirizayo ku olunaku olwaleero. Tubagamba nti saba Allah subhana mukuliza kwammwe okwo n'ebiseera byammwe bye mutuwa, saba Allah akadde ako akafuule ennunuzi egenda okubeera nga etununula ku lunaku olw'enkomerero. Nyongera okutegeeza gwe wenna ali ku GTV Global Television nti okutulaba okola kyamaanyi nnyo, era twongera okwebaza mwenna abatulaba nga musinzira mu mpuyi z'ensi ez'enjawulo. Baganda baffe mwenna abali mu bitundu by'e Kampala, abali mu bitundu by'e Busoga, abali mu bitundu by'e Ankole, kwegamba yonna gye muli yonna tubagamba nti mukola kyamaanyi nnyo, kubanga obudde buno bwe tusomamu eddiini ya Allah bwe budde bwe tugenda okubanja nga tutuuse maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okubajjukizaamu akatono ennyo ti tuli mu mwezi ogwa Rajabu walillahi alhamdu. Ekyo nno kitegeeza nti omwezi ogwa Ramadan tubulayo ennaku ntono nnyo, era gwe wenna abadde tannabitegeera kimanye nti omwezi ogwa Ramadan guli kumpi nnyo. Tuli mu mwezi ogwa Rajabu, tuba tubulayo omwezi gumu ogwa Sha'ban, then Sha'ban bwaggwako tubeere nga tuyingira mu mwezi ogwa Ramadan. Ogwo nno gwe tuwanyagira Allah ow'ekitiibwa akkirize ffenna atuwe obulamu tutuukeyo nga tukyalimu abo abakyassa, era nga tukyalimu abo abasiraamu, era nga tukyalimu abo abanaasobola okubeera nga basiiba wamu n'okukola emirimu emirongoofu emirala. Omwezi guno ogwa Rajabu nolwakubadde nga si ye topiki yaffe, si gwe mulamwa gwaffe, wabula njagadde tusooke n'okugwogerako akatonotono ako Allah kanaaba atusobozesezza, kubanga twakizudde nti omwezi guno gulimu ebigambo bingi ebyogerwa, ebimu bituufu ebirala si bituufu. So mu nkola ey'obuvunaanyizibwa banna darasa yaffe eno kyabuvunaanyizibwa nnyo okubaako ne kye twogera ku mwezi guno ogwa Rajabu. Okusookera ddala omwezi guno enkizo yaagwo nti guli mu myezi egy'emizizo
ejo Allah subhanahu jiyajogerako nagamba nti inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah mazima ddala emyezi egimanyikiddwa maaso ga Allah era nga gye giri ne mu kitabo kya Allah giri emyezi 12 nagamba yawma khalaqa samawati wal ard kyenjagaddemu minha 4 hurumun mu myezi egyo 12 owekitiibwa Allah yategeeza natugamba nti mulimu emyezi 4 egy'emizizo Allah nagamba nti dhalika ad-dinul qayyim eyo nno nga yeddiini enneesimbu Allah natugamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum mu myezi egyo egy'emizizo 4 temugezangako kwegamba ne mweryazaamaanyizaamu mmwe omuli okukola ebyonoono gattako n'obulyazaamaanya buno obumanyikiddwa kakati owekitiibwa Allah mu aya eyo teyatubulira myezi egyo nti emyezi gyentegeeza egy'emizizo gye gino omubaka alayhi salam najja ye yatunnyonnyola mu hadithi ya Abi Bakra radiyallahu anhu era nga hadithi eyo eri mu bitabo ebiwerako ddala naye nga falillahi alhamd eri mu sahihu al-Bukhari era nga eri ku namba 1462 ate mu sahihu Muslim nebeera nga eri ku namba 1679 omubaka alayhi salam mu hadithi eyo eya Abi Bakra n'atunnyonnyola emyezi egy'emizizo ng'era omubaka yasomesa n'agamba nti ye dhul qaada dhul hajji muharram then ne guno ogwa rajabu egyo nno gy'emyezi egiyitibwa egy'emizizo kakati enkizo eri mu mwezi guno ogwa rajabu kyekigamba gwe gumu ku myezi egy'emizizo era egyo Allah waffe gye yatwekesa ennyo okubeera nga tweryazaamaanyizaamu omuli okukoleramu amazambi wamu n'okubeera nga kugamba tulyazaamaanya wakati waffe mu nfuno oba amma waliwo ebigambo bingi nnyo ebiyitiŋŋana mu mwezi guno ogwa rajabu naye ng'ebigambo ebyo abooluganda si bituufu wadde n'akamu n'akeddagala omumanyi omu ayitibwa al-Hafidh ibn Hajari al-Asqalani alayhi rahmatullah y'omu ku bannahadithi bannakinku ab'omulembe guno yagamba mu kitabo kye ekiyitibwa Tabyin al-Ujub bima warada fi fadli Rajab ku peegi ey'18 abo walimu abalina ekitabo ekyo mubikuleewo Tabyin al-Ujub bima warada fi fadli Rajab ku peegi ey'18 omumanyi ono munahadithi nakinku yagamba nti lam yarid fi fadli shahri Rajab tewali bujulizi bwajja nga bulambika obukulu oba enkizo ey'omwezi guno ogwa Rajabu wala fi siyamihi wadde obujulizi obwajjanga nga bulambika enkizo eri mu kuziiba omwezi guno ogwa Rajab nga abantu abamu wetuwulira Rajabu abamu bamusiibira ddala bannange Rajabu kusiiba kati al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani mu kitabo kye Tabyin al-Ujub bima warada fi fadli Rajab ku peegi ey'18 yagamba lam yarid fi fadli shahri Rajab tewali bujulizi bwonna bwajja imma min al-Qur'ani aw min as-sunnati an-nabawiyyah imma mu Qur'ani oba mu hadithi z'omubaka alayhi salam oba ku balongoofu abatukulembera nga bulaga enkizo eya Rajab n'agamba wala fi siyamihi wadde obujulizi obwajjanga bulambika enkizo ey'okusiiba omwezi guno ogwa Rajab n'agamba wala fi siyami shay'in muayyan wadde teriyo bujulizi bulambika ng'obujulizi obwo butuufu nga bulaga obukulu bw'okusiiba Rajabu yenga ye yagamba wala qiyami laylatin makhsusa era teriyo bujulizi nga kwegamba bweyawulidde obulaga
okusa oba omuntu okuyimirira ekiro mu mwezi guno ogwa Rajab nenga fihi hadithun sahihun yasrihu lilhujja nga obujulizi obwo butuufu nga kugamba buyimirizaawo okusiiba okweyawulidde mu mwezi guno ogwa Rajabu oba okuyimirira okwenjawulo mu mwezi guno ogwa Rajabu. Simanyi oba mukitegedde Sheikh agamba tewali bujulizi ayogera bino Al-Hafidh Ibn Hajari Al-Asqalani bwajja nga buva mu Qur'ani oba mu hadithi z'omubaka alayhi salam obujulizi obwo nga butuufu nga bunywezaawo okulaga nti waliwo enkizo yonna eri mu kusiiba omwezi guno ogwa Rajabu oba waliwo enkizo yonna eri ku muntu aba ayimiridde mu mwezi guno ogwa Rajabu munfuna oba qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah musasire bwe yali mu kwogera ku mwezi guno ogwa Rajab sagala mu kunnyonnyola Sheikh al-Islam yani nenga musajja munene nnyo mu umma eno yagamba nti amma sawmu Rajab bi khususihi abangi abatulaba omuntu yenna okubeera nga asiiba omwezi guno ogwa Rajab nga gweyawulidde yagamba fa ahadithuhu kulliha dha'ifa hadithi zonna ezirambika obukulu bw'okusiiba omwezi guno ogwa Rajab yagamba nti kulluha dha'ifa hadithi ezo zonna nafu n'agamba bal mawdu'a wabula kiyinzikana okubanga si nafu bunafu wabula nga njweteke ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agamba Sheikh al-Islam la ya'tamidu ahlu al-ilmi ala shay'in minha era abantu Allah beyawa kukumanya abamanyi tewaliyo bujulizi bwonna kw'obwo obwajja nga bulaga enkizo y'okusiiba omwezi guno ogwa Rajabu nga kugamba babwesigamirako n'agamba bal ammatuha min al-mawdu'ati hadithi zonna ezajja nga zirambika enkizo y'okusiiba omwezi guno ogwa Rajabu simanga omuntu bw'asala ekiro kya Rajabu omuntu bw'akola bw'ati nga bwe bigenda bitambula seeka w'obusiraamu Allah musaasire yagamba nti hadithi zonna ezo min al-mawdu'ati al-makdhubat hadithi ezo zonna njweteke era zitemerera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayagala okufuna ebigambo ebyo bye mbagambye agende mu kitabo kya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ekitibwa Majmu'ul Fatawa mu volume eya 25 okuva ku page eya 29 mpaka ku 291 nga tuva ku nsonga eno eya Rajabu tutandike omulamwa gwaffe ogw'olwaleero hadithi zino zikyase nnyo nga ziraga obukulu obwa Rajabu naye nga si ntuufu era bwali mu bangi bazisomesa abantu bangi zitambulira ku mitimbagano ne gwe wenna atulaba kimanye nti hadithi ezo si ntuufu. Hadithi esooka ye hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu bagamba mbu omubaka alayhi salam yagamba nti inna fil jannati naharan mazima ddala mujjana eriyo omugga ogwo yuqaalu lahu Rajab guyitibwa erinnya Rajab. Hadithi negamba mbu omubaka n'agamba ashaddu bayadan min al-laban nti omugga ogwo oguyitibwa Rajab oguli mujjana amazzi gaago gatukula nnyo nnyo n'okusinga amata n'agamba wa ahla min al-asal era amazzi ago ag'omugga ogwo guyitibwa Rajab gawoomerera nnyo n'okusinga okiki omubisi ogw'enjuki n'agamba nti man saama min Rajabi yawman omuntu yenna asiiba mu mwezi gwa Rajab olunaku lumu weeruti saqaahu Allahu min dhalika an-nahar omuntu oyo Allah agenda munywesa ku mugga ogwo oguyitibwa Rajabu ku lunaku olw'enkomerero. Hadithi eyo Bayhaqi
ye yajireta Imaamu al-Bayhaqi bwe yalinga ayogera ku fadailu al-awqat wabula wadha'afahu al-Dhahabi al-Imaamu al-Dhahabi oshtiba Allah amusasire hadith eyo bwe yagitunulira mu kitabo kye ekiyitibwa al-Mizan n'agamba nti hadithun da'ifun hadith eno yaletebwa naye ekituufu kiri nti hadithi nafu era abalina ekitabo ekyo ekiyitibwa al-Mizan mugende ku peegi ey'ebina mujja kulaba ebigambo bya Imaamu al-Dhahabi ku hadithi eyo. Hadithi eyokubiri ng'etambula nnyo mu mwezi guno ogwa Rajab naye nga si ntuufu ye hadithi ya Anas bin Maliki radiyallahu anhu nga egamba mbu omubaka alayhi salam kana idha dakhala fi Rajab weyayingiranga mu mwezi guno ogwa Rajab yayitirizanga nnyo okusaba edduwa eno egamba nti Allahumma ay Allah barik lana fi Rajab Allah tukusaba otuteere omukisa mu mwezi guno ogwa Rajab wa Sha'ban era n'omwezi ogwa Sha'ban wa ballighna Ramadan era Allah tukusaba otutuuse mu mwezi ogwa Ramadan. Atulaba ayinza okwebuuza nti seeka kakati okusaba kubi nedda okusaba si kubi era omuntu yenna bw'awanika emikono n'agamba Allah wange nkusaba onteere baraka mu mwezi guno ate ontuuse ne ku Ramadan la ba'as tewali mutawaana wabula omuntu okukinyweza ku nabbi nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam edduwa eno gwevaako era yakubiriza Rajab bw'ayingiranga tugisome nnyo tugamba nti muganda waffe kigambo si kituufu. Qala an-Nawawi fi al-Adhkar Imaamu an-Nawawi Allah musasire Yahya bin Sharaf an-Nawawi mu kitabo kye ekitibwa Adhkar yagamba bwe yali mukwogera ku hadithi eyo erambika edduwa eyo ti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan yagamba nti isnaduhu dha'ifun akajegereka oba olujegererwa hadithi eyo lunafu. قال الألباني رحمه الله شيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله ونن من حديثي نتشينكو وويتا ساتشنو سبا الله سبحانه أمساسل كبانغا يتقول لا أمولي موغوالي وغتين دنينيو ebitabo bya hadith ebisinga yabiddamu natulaga nagezako okutulambulira hadithi zino entuufu nezitali ntuufu. Yagamba nti dhaif ni Sheikh Albani yagamba nti hadithi eyo nafu erambika edduwa eyo yagamba nti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ebyo nno yabyogerera mu kitabo kye ekiyitibwa Dhaif al-Jami' hadithi najireta ku namba 1395. Hadithi endala etambula mu mwezi guno nayo nga si ntuufu era nayo hadithi ya Anas bin Maliki radiyallahu anhu bagamba mbu omubaka alayhi salam yagamba nti fadlu shahr Rajab ala shuhur nti enkizo y'omwezi ogwa Rajab ku myezi egisigadde kafadlu al-Qur'ani kiringa enkizo ya Qur'ani ala sa'iri al-kalami ku bigambo ebisigadde. Qala Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullah ومن يتوى ابن حجر العسقلاني الله أكبر يقام أنت حديث موضوع أبانجي حديث يونجوتك كمباك محمد صلى الله عليه وسلم السين توفو يشوغي دوا على قد أكمانا إبسينغاو أجينا مجتبو إتتبوا الفوائد المجموعة فوليوم إسوكا كوبيجي يبينا مؤانا hadithi endaranga si ntuufu mu mwezi guno jengenda okusembyayo insha Allahu ta'ala. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bagamba mbu omubaka alayhi salam yagamba sawmu awwalu yawmin min Rajab omuntu okusiiba olunaku olusooka mu mwezi ogwa Rajab mbu kafaratu 3 sinina mbu omuntu oyo asiibye olunaku olusooka mu Rajabu nti afuna empeera nga omuntu asiibye emyaka 3. Wathani n'omuntu asiibye olunaku olwokubiri
kafaratu sanataini mbu abanga asibye emyaka ebiri. Nagamba wathalithu kafaratu sana n'omuntu asibye olunaku olwokusatu nti abanga asibye omwaka omulamba. Nagamba mbu thumma kulla yawmin shahran, then zino ennaku ezisigadde zo nezisigala ku nnomo yazo mbu olusooka omuntu abanga asibye emyaka esatu, omuntu asiba olwokubiri mu Rajabu abanga asibye emyaka ebiri, then omuntu asibye olwokusatu nti abanga asibye omwaka mulamba. Baganda bange haditha yo si ntuufu era mukadde waffe Allah amusasire Sheikh Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullah nategeza nti haditha yo si ntuufu wadde nakamu nakeddagala ebyo nno era haditha eyo nagireeta mu kitabo kye ekiyitibwa Dhaifu Al-Jami' hadithi eri ku namba 1305. Abooluganda idhan ensonga ya Rajabu nga njagala okugivaako, enkizo eri ku mwezi guno ogwa Rajabu nti gwe gumu ku myezi egy'emizizo, wabula bino ebisigadde nga balambika simanyanga eswala z'omu Rajabu teriyo ibaada yeyawulidde nga yasomesebwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'omubaka alambika nti omulimo guno mu Rajabu gwa nkizo nnyo, teriyo bujulizi butuufu bulambika ensonga eyo. Idhan abooluganda abakkiriza tubagamba gundi okusiba si kikyamu, okugamba omuntu ogenda mu maaso, omuntu okusiba Mande n'olwokuna ennaku enjeru wahakadha, omuntu okusala nasala neswala eza sunna, omuntu okuyimirako ekiro nga mu myezi giri egikoze gitya egisigadde, wabula abantu okugunjaawo ekintu ekigamba nti eswala y'omu Rajabu ezitowa bweti, omuntu bw'asaddakira mugundi mu Rajabu ayina enkizo bweti, omuntu bw'akola bwati ekyo tugamba nti ebigambo ebyo byonna bijweteke ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Idhan tubakubiriza okubeera nga tubyewalira ddala, wabula tubeere nga tugezaako okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'la wa a'lam. Ako nako ndowooza nkayisizaawo bulungi era eyo nvuddeyo, ekyo ndabye nga kinkakatako nze nga nze okubeera nga nsooka okukirambulira ab'ebitiibwa mwenna abatuula ku programu eno. Naam, abooluganda ensi buli omu nga bwagiraba, emize mingi egizuukidde, emize mingi egyali giwulirwa ewala nga olwaleero giri mu maka gaffe, giri mu byalo byaffe, nga giri mu nsi zaffe, nga wonna ogumu ku mize egyo nga gyawulirwanga wala, abamu nga bagiwulira na mu Qur'anul Karim, kyekigambo kya liwaat. Liwaat mu Luganda ekigambo ekitegereka, kubanga ndagala njogera ebigambo nga bitegereka bulungi nnyo. Liwaat mu Luganda kitegeeza ekigambo ekitegeeza ebisiyaga. Abooluganda ekintu kino kisaasaanidde ensi yonna. Allahu akbaru walillahi alhamdu. Abantu batuusa n'okulowooza nti ndowooza kintu kiri awo kiri nnomo, kintu kya bulijjo. Kyetwogerako kyeki kino alliwaat ye musajja yenna nga Imaamu Nawawi rahimahullah mu kitabo al-Majmu' bwe yali nga nnyonnyola mu sharhu al-Muhadhab yagamba nti alliwaat huwa ityanu dhukur fi adbarihim wa huwa muharramun wa min al-kaba'ir. Kyebayita ebisiyaga ye musajja yenna okubeera nga ayagala musajja munne,
Allahu akbar walillahi alhamd oba omukyala yenna okubeera nga yeegomba mukyala munne. Omuze guno baddu ba Allah subhana n'abazaana ba Allah nsinzira ku TV yaffe eno TV ey'obusiraamu okubategeeza nti ekigambo ekyo akalan n'amagezi aga bulijjo ag'obuntu kintu kya wansi nnyo. Ekyokubiri, eddiini yaffe nga bwe mumanyi nti teriiyo kigenda kubeera mu nsi muno okuleka nga Allah waffe obanga omubaka alayhi salaam yakyogerako. Abooluganda ekigambo kino kyobona bansazeewo mu darusu yaffe ey'olwaleero insha Allah tubeere nga tukyogerako. Abatera okufolowinga ensi z'abazungu, Allahu akbar walillahi alhamd, abantu babikolera mu lujjudde ku street ng'ensi yonna etunudde. Era ne wabeerawo n'abagamba nti bannange muleke abantu muve ku ddembe ly'abantu, buli omu wa ddembe okukola ky'ayagala. Nti weebale, buli omu bw'abanga wa ddembe okukola ky'ayagala, ky'ogamba oli bw'afuna ekyetaago ekinene agende mu muzikiti gy'aba akimalira olw'okuba alina eddembe lye. Gwe olw'okuba olina eddembe lyo kitegeeza genda mu kiyungu ky'ofumbiramu n'omalira eyo haja, kwegamba nti olw'okuba lyeddembe lyo. Omuze guno ogw'abasajja okwagala okufumbirangana basajja bannaabwe, la hawla wala quwwata illa billah, n'abakyala okubeera nga baagala okufumbirangana ne bakyala bannaabwe, muze mukadde nnyo era gumanyikiddwa nnyo ku mulembe gwa nabbi wa Allah gwe bayita Luutu alayhi salaam. Abantu ba nabbi Luutu be bannannyini kutandika muze guno, era batandika ebikolwa ebyo. Abasajja ne batandika okwagala basajja bannaabwe n'okubeegomba n'okubeegwanyiza, n'abakyala ne batandika omuze gwe gumu. Nabbi Luutu alayhi salaam n'abagamba, suratul A'raf aya 8 mpaka 81, yabagamba nti atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, abange mukola obwononefu, mukolwa ekikolwa ekyokwegamba ekyobukakkamu oba ekyobunoomofu nga teriiyo mulembe gwonna gwali gukikozeeku mu bakulembera. Kikolwa kyekyo n'abagamba nti innakum, mazima ddala bantu mmwe, latatuuna rijaala shahwatan min duuni nisa, abasajja musazeewo mugende mufumbirengane basajja bannaabwe ne mulekawo ebitonde ebikyala ate, n'abakyala nammwe musazeewo okubeera nga mufumbirangana bakyala bannammwe min duuni rijaal, kwegamba mubeere nga muleseewo ate abasajja. N'abagamba bal antum qaumun musrifuun, bannange bantu bange, bantu mmwe muli ekibinja ekisusse okujoga Allah. Abaddu ba Allah, okumanyanga ekigambo kya nabbi Luutu kyali kituufu 100 kikumi ku kinnaakyo, atuuke n'okugamba abantu be nti bal antum qaumun musrifuun, bannange bantu mmwe mu kujoga Allah mususse. Era abantu bano we baalemezaako okumanyanga mulembe gwali mwonoonefu nnyo, lumu Allah ayina malayika ze yatuma ewa nabbi Luutu. Jjukira malayika zajjira mu kifaananyi ky'abasajja nga banyirira nnyo abantu ba nabbi Luutu, ne bagamba Nuuhu leero akyazizza, naye baakyazizza, tulina okubateeka mu mbeera eno. Kati baali basusse okwonooneka, era Allah mu kubabonereza, Allah yasaanyaawo mulembe mulamba. Ekikolwa kino kye twogerako eky'abasajja okubeera nga baagala basajja bannaabwe, n'abakyala okubeera nga baagala bakyala bannaabwe, kikolwa Allah yasinziirako n'azikiriza omulembe mulamba. Yagamba Allah, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha,
Allah kyeyakola mu kubonereza abantu ba Nabbi Lut, Allah yaddire ekyalo kiramba eky'abantu abo, Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira ne kifuulibwa. Ekibadde waggulu Allah n'abavuunika ati era wa amtarna alayha hijaratan min sijjilin mandud. Allah subhana nabiranga teyakuma kwekyo, nabiranga Allah yatonyesa enkubanga y'amayinja okuva mu ggulu. Lwaki? Olw'okuba nti ekikolwa kino kyali kisusse. Era omubaka alayhi salam mu hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba nti man wajadtumuhu ya'mal amala qaum Lut, yagamba nti faqtulu al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Omubaka alayhi salam yagamba nti man wajadtumuhu, oyenna asangibwa akwatibwa nga ya'mala amala qaum Lut, nga yeetabye mu bikolwa by'abantu ba Nabbi Lut, nga nabyo si birala byebikolwa eby'abasajja okufumbirangana basajja bannaabwe oba okubaagala, n'abakyala okufumbirangana bakyala bannaabwe. Yagamba omubaka yenna abasangibwa mu mbeera bwetyo naga nti faqtulu al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Bwebeera nga shariya yeeramula abantu abo ekibonerezo towa kyakuttibwa. Ono nanyini kukola kikolwa ekyo noono yennyini atikoleddwako. Lwaki? Olw'okuba nti muze mubi, muze mukyama. Era abantu bano beewuunyisa, saba Allah atutaase. Kubanga omuntu watuukira omusajja okwagala afumbirwe musajja munne, omukyala n'atuuka okutunulira mukyala munne nga alaba okufunamu omusajja kaafunamu mukyala munne bagende mu bufumbo, wallahi n'enkoko tezituuka awo. Teriyo nkoko nkazi eyinza kwagala nkoko nkazi ginne waayo. N'embuzi ezitategeera teziyinza kutuuka ku mbeera eyo. N'ebiwuka, era ogenda okulaba nga embuzi ensajja teyinza kulinnyira mbuzi nsajja ginne waayo, tekisoboka. Era erinda nkazi nkyala. N'embwa bwe zityo n'ebirala. Kati omuntu ono okutuuka amagezi okumuwa, najja mu katale agenda okulaba nga musajja munna mulungi yidde, la hawla wala quwwata illa billah, muganda wange oba osusse mu kujooga Allah. Temulaba nti obwenzi bubi, naye abanga ebisiyaga mbeera mbi, kigambo kikyamu. Era omanya ayitibwa Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala yagamba laysa shay'un min ad-dawab ya'mal 'amala qaum Lut illa al-khinzir wal-himar. Teriyo kisolo kyonna wadde ekiwuka nga kikola omuzoogo ogwakolebwa abantu ba Nabbi Lut, abasajja okubeera nga baagala basajja bannaabwe, n'abakyala okubeera nga baagala bakyala bannaabwe. Muhammad bin Sirin yagamba teriyo kiwuka wadde ekisolo kikola ebyo okuleka ebyo illa al-khinziri, okuleka oba ntivunetya okuleka embizzi yekola ebyo, wal-himar, n'endogoyi. Amakulu, omuntu agenda mu mbeera eyo aba afaananye biri ebibiri, era amagezi ge tuyinza omugamba nti enjawulo wayinza obutabeera. Naye abange embuuza, kati ng'ojja mu muzikiti otudde ogenda okulaba, Allahu akbar, gwe oli wansi owuliriza kutuba, imaamu akutubba. Ogenda okulaba mbunga imaamu alina obuzigwo muno mu kamwa, ogenda okulaba ng'alina obunnya muno mu matama,
Allahu akbar. Omusajja n'agamba naye imaamu oyo yandimpasizza naye ng'ayogera musajja. Ma baalu qawmun, abange tubadde tutya mulembe kiguno gwe tutambuliramu. Nasalu llaha al afwa wal afiya, Allah subhanahu Allah tusasire. Abange entegeerayo eba etuuse ku ddaala ki? Shekati najja okusomesa, Shekati najja okusomesa nga baasomesa bakyala. Omukyala n'afunamu ekimugamba, naye mu butuufu Shekati oyo yandikuwasizza ne mufumbirangana, naye ng'eyeegomba Shekati ate nga naye ate mukyala. Era baganda bange, bw'olabanga ekyo otandise okukifuna mu mutima gwo, baganda bange kola nnyo istighfar, osabe nnyo Allah akutaase, kubanga ekigambo ekiba kikutuuseeko si kya bulijjo. Kyobona ba Muhammad ibn Sirin ye yagamba tamanyiyo kisolo oba embwa, mbuzi, nte oba ekiwuka kyonna, imansiri n'ebirala ebikola omuzoogo, n'agamba nti illa alkhinziri, okuleka ekisolo kiri, kapiwanugi, walhimari n'endogoyi, byebikola ebyo. Allahu akbaru walillahi alhamd. Mulembe kiguno gwe tutambuliramu. Kati folo batabani baffe be tunaazaala sallallahu tusaasire, bagenda kusanga nsi kikaaki, bagenda kusanga nsi kikaaki. Omukyala ne yeegomba mukyala munne, omusajja ne yeegomba musajja munne. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar walillahi alhamd. Kati nga bakubuuza muntu wamwegombyeko ki, kati olwo babuuza musajja wamwegombyeko ki, oti musajja munne. Mbu yenna ayogera bulungi, ayina beesi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kyova olaba ekigambo ekyo kiri akhrajahu al-Bayhaqi fi sha'bi, ojja genda ekigambo ekyo kiri ku namba 1518 ojja kukisangawo. Era hadith ya Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma, ngombaka alayhi salam yagamba nti la'ana Allahu man amila amala qawm Lut thalathan. Ombaka alayhi salam yakolimira ombaka alayhi salam yakolimira abantu bonna abeetaba mu muze ogwakolebwa abantu ba Nabbi Lut. Ombaka alayhi salatu wassalam yakolimira si mulundi gumu, ombaka yabakolimira emirundi 3 ng'alaba kinene kyamaanyi tekijja mu mwongo. Omusajja ate ayagala musajja munne, omukyala ate abeerenga ayagala musajja munne. Ombaka n'amukolimira emirundi 3. La'ana Allahu man amila amala qawmi Lutin thalatha. Nabbi yakiddingana enfunda 3. واللعنة ومعنى اللعنة هنا الطرد من رحمة الله. نجتجد وانو نتكلم مع الله يموتوك بيرانغا الله مغوبي مكساسرا كوي الله باباك غوبي مكساسرا كوي دالا دالا ولي مكساسرا كواني ولي مكساسرا كواني يا أختا يا أخي الفاضل. Tubeera ku mitimbagano egyo n'olaba ebinene, embaga ntira kuziraba eyo Bulaaya, omukyala n'afumbirwa mukyala munne. Era najja n'agamba taata
yono omuntu wange gwendeese yagenda okufumba ettooke eka nakaayi yawasizza nakawunde yafumbiddwa era abazadde ne babeera basanyufu ebitagambika omwana waffe afumbiddwa ennaku zino tulaba embaga era mu nsi z'ebunaayira ezo omwana ow'obulenzi n'aleeta mwana munne era nga mulenzi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ne wane waffe kyalibokko nze kyennaakategeerako wali yagenda n'akola embaga omuzadde yazirika omulenzi yajja timunange taata njagala kuwasa n'amugamba ogenda kuwasa ndeetera ku mwana wattu mulabeko yaleeta musajja munne omuzadde n'azirika baganda bange okuleka nga twerwanyeeko nnyo n'okusaba Allah otherwise bino byenjogera oyinza okubiraba nga biri wala nnyo mu myaka ng'ebiri n'okirabako ewuwo iyadan billah ensonga zino bwe tutaaveeyo kuzoogerako baganda bange bugenda kukeera enkya nga nsonga eri nnomo ng'abantu tebakyakityamu wadde ibn qayyim al-jawza alayhi rahmatullah yagamba najasatu zina walliwata aghlad min ghayriha obucaafu obw'obwenzi n'ebisiyaga aghlad min ghayriha bunene kwegamba okusinga ebicaafu byonna ebisigadde ategekuma agezaako okututegeeza nti omuntu ono atambulira mu muze guno ogw'ebisiyaga shar'an mukyafu n'okusinga obukyafu bwonna bw'omanyi tulaba nti tugamba nti omusulo najisi naye omuntu eyeetaba mu bisiyaga ate mukyafu nnyo okusinga ggwe kanogere kino ekinene temulaba nti empitambi najisi nnyo nnyo bikyafu nnyo nnyo wabula omuli w'ebisiyaga mukyafu n'okusinga ekyo kubanga ekintu kyawukana n'entegeera y'obuntu ensonga eyo kwegamba eyawukanira ddala n'obuntu ibn qayyim al-jawza alayhi rahmatullah n'agamba nti annaha tufsidu alqalb omuntu bwe yeetaba mu bikolwa bino eby'obuseegu embeera eno ey'ebisiyaga tufsidu alqalb kiviirako omutima gw'omuntu okubeera nga gwonooneka omuntu n'abeera awo kuba kati gwe weewuunye omukazi atuuse ku ddaala ery'okwagala mukazi munne omukazi oba omusajja atuuse ku ddaala erifumbirwa musajja munne oba ogumye nno oyo aba avudde mu kubeera kugamba omuntu nti wa bulijjo omutima guba gwafa nga takyayinamu wadde kwekugamba kwesisiwala konna takyayinamu wadde okutya konna ekyokubiri watudaafu tawhiduhu ebiseera ebisinga omuntu buli we yeetaba ennyo mu muze guno obukkiriza bwe mu Allah bukendeera bunafiira ddala neddala ddala
omuntu akola embeera eyo omuntu atambulira mu mbeera eyo ya ukhta mwannyinaze muganda wange Allah bw'ali kubuuza ogenda mugamba otya Allah bw'akutwalirayo muganda wange ate wallahi oyinza okubeerayo ng'oli ku TV eno ondaba gwe Mariyamu nga bbaawo ye Mastuura gwe Kasimu nga bbaawo ya Abdallah bakadde bange baganda bange abibitiibwa Allah bw'akutwaliraawo Allah bw'akutwalira mu mbeera eyo taisa abdu dinar abange lwaki tufuuse abaddu b'essente kyobalaba Hasan al-Basri rahimahullah yagamba nti inna likulli ummatun sanamun ya'budunaha wa sanamu hadhihi al-umma al-mal buli kibinja kyonna oba buli umma yonna eyina essanamu lyeyasinzanga Hasan al-Basri n'agamba n'essanamu lya umma eno ssente bonna abakola ebyo abasinga obungi ssente seka kambikoleko nange kanfune ku ssente ekikankijjeyo seka munnange kangezeeko emimo giganye sheekh kangezeeko la hawla wala quwwata illa billah totidde nti singa Allah akukwatira mu mbeera eyo ya akhi al-fadil gwe Mastuura bbaawo ye Mayimuuna sekandi nga bbaawo ate ye Kajubi la hawla wala quwwata illa billah musadda ku musadda ne bannange n'obunnefu kati oba babeera batya kakati gwe bannange ebyembi oluusi bikuleetera n'okuseka kati bwe mutuuka ewaka ngaawo kati yawo ng'otateka okwemoola فاللهم انصرنا الله تكسبوا تتاسي يا ربي أضرار هذه الفاحشة obuva mu mbeera eno omuntu byazimba oba omuntu byafuna singa aba yeetabye mu muze guno ekyokera ddala qillatul hayaa'u Allah kyasooka okuggyako omuntu eyeerimbise mu mbeera y'ebisiyaga eyo Allah amuggyako ensonyi omusajja n'afiira musajja kati gwe oyo aba akyalina ensonyi oyo wegombye qillatul hayaa Allah kyasooka okukwambulamu ze ensonyi era bo bagamba nze sikyaswala aswaka gwe alaba gwakoowa gwamanyi nze sikyaswala kati nga bakubuuza nti babuuza nno mukyala baawo yaani nti bamuyita nagundi gwe oba okyalina ensonyi ate nno bwogeranga n'okuseka bwaseka takina omuwadde omutawaana ekyokubiri omuntu kyafuna mu muze guno su'ul khuluq afuna aba ayina emize emibi kubanga ekyo ekintu kinene eyo nsonga nnene omuntu watuukira ku mbeera eyo kati gw'osubidde zambi ki erinza okumulemerera omuntu watuukira okwagala musajja munne n'omukyala okwagala mukyala munne era n'amutwala eka kati gwe osubidde omuntu ali ku ddaala eryo zambi ki erinza okumulema
nina be nawuliddeko babadde mu Amerika eyo omukyala yafumbiddwa embwa embwa yebbaawe museeka bugunjufu twagala bugunjufu omulembe gutambudde modernization wama adraka ma modernization obugunjufu bwe bulagiramu kati suul khuluq omuntu ono azimba buli muze gwonna gomanyi nti mubi ekirala kaswatul qalbi omuntu buli we yeetaba mu muze guno ogw'ebisiyaga omutima gukaluba n'abeera nga takyasobola kutegeera bigambo bya Allah subhana nga newomunnyonnyolo ddamu kakati oyinza okusanga ndaba nga y'omu ku bano betwogerako nangamba nze seeka musaasidde ne TV n'oluusi n'agijjako kati Allah jalla jalaalu agumya omutima gwe n'abeera nga takyalinamu wadde okutya takyalinamu wadde okweraliikirira takyalinamu wadde akantu konna baga nti omutima gwakaluba yakaluba omutima ensonga endala eva mu mbeera eno ey'ebisiyaga sukutul jahi wal manzila wallahi kiviirako omuntu nga ekitiibwa kye kyonna kisaanawo kalimuliirako bw'otegeera nti oyo akola mu muzoogo ne waaba mugagga ng'alina essente ezenkanawa oyinza omuwa ekitiibwa oyo nze nobanga gwani era mba nkulabanga at least ndabamu embwa naye nga sikulabye kubanga kyokola ekyo naam ekikolwa ekyo kyokola n'embwa yennyini tayinza kukikola kati Allah ebimu byasooka okujjako aljahi Allah akujjako ekitiibwa waman yuhinillahu fama lahu min mukrim Allah gwabakakkanyiza tayinza kufuna kitiibwa kyonna nga tugenda okumaliriza asbabul wuqu'i fil liwat ensonga eziviiriddeko embeera eno okubeera nga ekyase nnyo omulembe guno esokera ddala attasahulu fi satri al-awra abantu okuwewula okubikka obwerere bwabwe abantu okwambala obubi abantu subhanallah ennyambala gye bambalamu oli n'ayambala akatimba mukyala mukulu myaka 3 mu 5 n'agenda mu kivvulu subhanallah ayambadde akatimba eno ensi bwekuba endulu nti yoyo waffe serebu waawa akhil karim era nja kusaba abantu ng'abo beetaaga ne bakwatibwa omuntu ayambala atya akatimba n'afuluma ebweru eryo juzi gwe nalabaawo nalina awamu nali nva mu darusu omukyala najja n'atuyitako ng'alinga ayambadde essaati yokka ey'abasajja kati embeera eyo ng'abantu gwe genda ku mabiiki abantu Allahu akbar abakyala oli n'agenda ku biiki n'asigala kugamba mu kagoye kokka ak'omunda ekirala mubalagatu sigari fi tajammuli abantu okuyitiriza okwekolako ennyo naddala abasajja kakati omusajja lwaki weeyerusa ddala bw'obanga naawe bino si byolimu sebo muyineyo bugundi kalolayiti mweyerusa omusajja n'omusanga la hawla wala quwwata illa billah nga yenna amyusa alinga egundi naye nga wansi obugere nga buddugavu kati abantu okusukka ekkomo n'osanga omusajja ayambadde earrings ayina bitatu ayina kati embeera eyo ey'abantu okusukka okwekolako ennyo ne basukka nekkomo ze zimu ku nsonga ezividdeko okubeera nga embeera eyo esaasaana esembero ddala mushahadatul aflaamu abantu okulaba firimu ezisomesa ebintu ebyo
era nja kusinzira wano tegeze abazadde mwenna abalina abaana eka muganda wange faayo nnyo maama w'abaana TV ky'abaana ze bateekako CD ky'abaana kugamba ze balaba omuzadde weebakootya n'oleka abaana ku TV n'ozuuka ku ssaawa 9 ogw'ekiro nga bakyali ku TV balaba biki balaba ebintu tobitegeera ono cartoon gwe mutera okulaba si yenna wabula ku amativi agamu ne CD ezimu babipulaninga nga kusomesa abantu bisiyaga n'ebitabo ebifuluma idhan inshallah awusagala kusukkawo nenga aboluganda embeera eyo mbi nnyo nnyo era njibekesa ne sikwewaza yenna bannyinaze ne baganda bange inshallah leero kantumire ku muganda wange Saadi Kanyike bwemba serabidde awangalira kirekaawo sabo Sheikh Saadi Kanyike tukutumiddeko nnyo webale kubeeranga ofollowinga emisomo gyaffe wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.